n'atuuka mu P7 nabo buwanguzi. Njagala kubayoza. Abaseta, see you. Praise God. Amen. Seta, see you. Oh yeah. Abantu ba Katonda mwenna staff na buli bwe mutwaniriza tuze ne team tulina Albert Joshua Lujja chaplain w'omulabirizi, tulina Moses Sewankambo Mr. Kaba yebazibwe. Tusanyuse nnyo okuba wano, muzikirize. Njagala kusooka kwebaza Katonda olwa setting. Kakati abazadde tebajjamu, abaana musana gubookya, awo mutugeneyo ku makya nolaba ennaku ng'eri awo, naye weebale at least so far swaniriza. Njagala kwebaza kubanga our school Seta see you, it's going forward. Tugenda mu maaso si weewaawo n'okusinza ku boti ya y'essomero n'eya Sabadinkoni kubanga essomero lijjuvu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala olw'abaana n'okusinga byonna. Njala kubeebaza n'olwasabedi y'abaana baffe balabika bulungi. Mumponyeza n'ennende yawalala tovaayo nga tokuzeeyo uniform nga uniform omwana yatungisiza obuso awamu n'agattagattawo n'ateeka ku mubiri n'ajja mu ssomero ate n'akuba essomero kasajja kattu. Njala kubeebaza muyimirireko ffe nga bambadde bwe batyo. Lino essomero kati era eryokubiri lyetusinkanye nga temuli mwana atali mu uniform. Njala kubeebaza ndowooza desi it's a record. Abasomesa naye kakokaleti kabadde ka njawulo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukama yeebazibwe. Tweyanziza. Njala kwebaza management ne PTA ne TISHA n'abala mwenna olwa projekiti eno ey'okugula ettaka. Guba mukisa munene. Kakati mugifuna mwebale nnyo, mwebalire ddala. Era tubasabira Mukama abayambe, atuyambe, ettaka eryo lisasulwe ligenda gatta kinene nnyo mu kitundu kino naddala ery'essomero n'ekkanisa. Njagadde bagatta, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bw'oba omulabiridde bulungi ng'omuzadde gwe mukisa gw'olina. Njala kubazaamu maanyi, banange temukoowa. Era mufube nnyo nga ate n'okwagazisa abalala. Waliwo abatafaayo bangi abazadde. Tulina programu ng'obulabirizi mu buli ssomero, Sabedi teacher. Okunoonyayo abazadde ab'ekyokulabirako. Ebeeraawo komiti. Si lukikola PTA naye abantu bano nga bali model. Nga musobola okubasingako ne ku families ezimu. Ne mubagamba nti bannange kino kye tufunamu ne baagazisa mindset z'abamu zaalwala. Beetaaga kuyamba okulaba nga badda ku layini. So abazadde mwebale abali wano okubeera kyokulabirako kubanga mwebendabako. Mwebale okubeera kyakulabirako. Mbasaba temuddirira mufeeyo nnyo eri abaana abo kubanga abo abaana bwe busika bwa Mukama ne bwe busika bwammwe. Abaana abo bwe muwendo gw'olina bw'omuleka mu nsi ng'ayaayaana. Basaba Dinkoni yakyogedde. Oli asoma bya mutwe, ono asoma bya mikono. Eyo statement nfu. N'akozesa eby'emikono amagezi gava mu mutwe ne gadda mu ki? Era omusango bw'omu nga tegukolera ddala n'ebyemikono bimulema. Kakati temukitwala ng'eky'abaana abalina obunafu naye mukitwale nga essomo ery'omuwendo. So njagadde kubeebaza naye sebo ne programu zonna ez'okugaziya byonna nga tubisabire Mukama akole bulungi. Bwe tuli bwenna we tusobola okukwata tutambulira awamu, we pray our support. Yesu abeeramu naffe, osobola omwesiga kuba kati essaawa zino eno omuzadde asobola okuvaamu, mukwano ge asobola okuvaamu, n'abantu bonna bakwetodde basobola okuvaamu, n'abasomesa nga osigadde awo wekka nga tolina kyakola. Omuntu yenna alina gw'olina okwesibako ye Mukama Katonda. Kwesibako kamaani ku ndongo. Owulira enjiri mikwano? Nze mmala ebyo nga ndeka n'abamba noonyako ki? N'okumwesiga kuba yagaba amagezi. Tokyagenda wamuzi.
ate omwana n'ebimulemi n'agamba maama gwe mukulu mbadde menti obimanyi otwale lubeera awaka omwana bikole maama sijja kubikola nze nabikusomesezza ne kuba buzibu naye waliwo agaba amagezi mwesige. And I will never back off from God. I will trust him till the death of mine. And that's what must be follow soon. Wanji mukaka wanji okubeera omutima omuki kitegeeza nti okuba n'omutima omukakkamu. Muwulirize mmwe mwesigenga Mukama. kyokka bitulence beti webale munnange. Ono Kino Mukama ye musumba wange otyo era newankubadde nga ntambula mufuuka esikiriza ekyobudde twali musumba wange mulala Mukama yekka ye musumba wange. Mukama ye musumba wo yekka newankubadde oli mu kiwonvu eyo kamabulire bannange ebigambo bino bikulu. Waliwo weesanga ng'olinga ngaali mu ntaana, waliwo weesanga ng'oli wala eri n'oyita nga tewali akuwulira, ne waliwo omusumba asobola okujja mu bunnya n'akuteeka ku ngulu ng'aganye okuwulira ate nga kyali kituufu. Twali ku nnyanja ffe tuli eno omukono onoomuyita otya n'awulira wiiki namba netukuba eŋŋoma ne batuyiranga amazzi naye tulina Yesu ali okumpi. Weewaawo naakuyambanga, weewaawo naakubaliriranga n'omukono gwo ogwa ddyo ogw'obutuukirivu bwange. Aleluya. Aboogera muwulirize katono maliriza. Bano abaana ba Isirayiri baali mu buwambe, baali gye baali ng'emirembe gibaweddeko ne bayita mu bigambo bingi era bo basooka kulowooza nti Katonda abeerabidde, naye basigalamu embala y'okunoonya okubeerwa n'okusaasirwa. Kati Katonda abagamba kubanga abamu baali bavudde ku Katonda. Kati Katonda atuma nnabbi Isaaya agamba genda ogamba abaana bange kubanga baali batidde n'abamu nga beewaddeyo nga tebakyamanyi nti balina afaayo. Katonda abagamba genda obagambe nti nze Mukama Katonda waabwe. Nze Mukama ki? Nze Katonda wammwe. Abagamba temutya, ngenda bakwata n'omukono gwange ogw'obutuukirivu, ngenda kubavuba temuli mwekka. Aleluya. Bwe bubaka bwe njagala okubalekera abagambye nti naye ggwe Isirayiri omuddu wange, Yakobo gwe nalonda, ezzadde lya Ibulayimu mukwano gwange. Mumanyi Mukama gy'abajje? Katonda alina gy'abajje mukubeemu akafaananyi eri gye mwava mu kuzaalibwa kwammwe bannyabo bamaama abamu temwamanya n'abaana be mugenda kuzaala. Walabiraawo ng'akaana kamaze okugwa mu ngalo kakaaba nolokobuuza ye kaana kyako ne bakugamba ozadde kalenzi oba kaki kawala. Katonda n'aleera omwana oyo avudde wala, Mukama alina wamutuusizza. Katonda agamba nze amutuusizzaawo nkyali Katonda we. Omuzadde mujjukire bwe mufubye okuweerera abaana bano okuva mu nassale. Ennaku zino amasomero gatwongeramu n'obukodyo. Ffe twasoma nassale ng'ogenda bugenzi mu piwa. Naye kaakati otandikira mu bebi. Bebi yandibadde awaka n'omuyita ku ssomero. N'ava mu bebi mu kuzannyazannya n'agenda mu toopu. Manya mu miido. Zonna ssente. Ni olugendo olwo luwanvu. Omwana lwatambula. Agamba laba gye nakujja. Laba gye nkujje. Seven teacher, ali kirasi kya P7. Ne Katonda akuzzaamu amaanyi. Agamba nze Katonda wo tokola ki? Don't be afraid, don't fear. Mwinde baana bange temukola ki? Temutya. Kubanga bye mugenda okukola baabikolakola dda. Bye mugenda okukola waliwo ababiise. Bye mugenda okukola era byammwe. Temutya. Kuba Katonda waffe muki? Mulamu. Ansanyusa nnyo. Ni wamu nani? Baana bange. Ng'ogyeko baana ba P7. Waliwo Katonda. Enjiri bagibulidde abaana baffe. Tulina Katonda ataleka abantu be. Ensi ereka, ensi ekyawa, ensi yeerabira. Ne Katonda waffe tuli mu kibato kye.
amanya gaffe gonna gawandiikiddwa mu kibatu kya Katonda. Era kambabulira ekyama, ffe tuleka Katonda naye Katonda tatulekanga. Ffe tumwerabira naye teyerabira babe. Oluyimba tuluyimba nti nnyina ki ayinza okwerabira mwana we, jangu ombere, si bwe luyimba olwo? Kubanga ye Mukama. Kale temutya abaana bange, abaana mwenna abali wano, mwongere kwesiga Katonda, mwongere kukkiriza Mukama, mwongere okukkiriza obulokozi Katonda abeere nammwe, mutambule naye, musule naye, mugende naye, oba mu kibuga oba mu kyalo. Agambye totya, nze ndi wamu naani? Obanga Katonda ali naffe, ye Kanyama waffe, ye Kabode waffe, ye Kirimaani waffe, okutya kwaki? Katonda obanga abadde nammwe, naye abeere nammwe n'okusinga bwe yali abadde. Amina mu baana bano. Kubanga abaana abo etuzudde waliwo ebyatulema, naye abaana basobola obibatuusaako. Ndabyeku ku baana abazimbira bazadde baabwe amayumba, naye omuzadde ennyumba nga yamulema. Kisobokera ddala. Ndabyeku ku mwana asula omuzadde we n'amutwala omuzadde gy'atalowooza kutuuka. Njagala kubasabira abaana bamwe babeere mukisa, kubanga muwaddeyo omuwendo gye bali. Amiina. Era nsanyusa nnyo okulaba ku bazadde abasajja. Njagala ntandika obulamu bwange obuggya. Era Mukama nkwegayirira. Mpa ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu. Bulijjo nnemenga okukwatibwa ensonyi nti nayatula Kristo Omulokozi. Era Omwoyo ampa amaanyi. Era mpa amaanyi nneme okudda gye nvudde, wabula ŋŋendenga mu maaso okutuusa lwe ndituuka mu bulamu obutaggwaawo. Mu linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Kale mukadde waffe kandyegere. Kama Katonda bakuyigiriza okukola ki? Okugasa. Kale tubasabidde mu linnya lya Katonda omulamu, mukkirize Katonda oyo abeera n'abantu. Nze ndi wamu naani? Totya, kubanga ndi wamu naki? Ayongeddeko n'agamba nja kukubalirira, nja kukuwa amaanyi. Batono nnyo abaagala abantu abayita mu kusoomoozebwa okujjaku Katonda waffe. Ate Katonda waffe si kyesirikidde. Our God is not a dormant God, he is very active. Because he knows his business and you are his business. Njatula n'akamwa kange nti ndokose, ndokose, ndokose. Sangula erinnya lyange mu kitabo eky'okufa, oliwandiike mu kitabo eky'obulamu. Sazaamu endagaano zonna. Katonda yekka ensi emumanyi nti ye Kabaka ow'emirembe, abawa emirembe mu bulamu bwammwe, mu maka gammwe, mu misomo gyammwe nga mukula, emirembe gya Katonda gibeetooloolenga. N'okusinga byonna era abawa omukisa. N'omukisa gwa Katonda Kitaffe n'Omwana Omutukuvu gukke mu bulamu bwammwe, gukke byonna bye mukola, gukke byonna bye muyitamu, gubasumulule masamba gonna ag'omubi gubeere ku bulamu bwammwe. Mufulumenga muyingirenga n'omukisa, mubeere mukisa mu ssomero lino, mubeere mukisa mu maka mbeera, mubeere mukisa yonna gye munaabeeranga, gye munaagendanga, omukisa oguleme okubavangako bulijjo n'ennaku zonna mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mukama abawe nnyo omukisa.
tonnyesa amagezi n'omukisa n'okutegeera eri abaana bano nga bawandiika empapula zaabwe Katonda waffe ow'eggulu. Tusaba Katonda waffe obajjukize byonna, tusaba Katonda waffe byonna bijja kubeera weewaawo. Tusaba Katonda Mukama abaana baleme okubongoota, abaana baleme okusumagira mu kiraasi, abaana baleme okwerabira ebyabasomesebwa, abaana bajjukire ebyo byokka era bategere nti Katonda waffe oli nabo. Oli Katonda aliwo leero n'enkya nawe oli Katonda waffe. Tukwegayiridde mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda. Tukwebazizza byonna by'okoze ku lwaffe, olw'abazadde abasasudde fiizi, olw'abasomesa. Finish it, O Lord. From primary 1 up to primary 7, you promised the parents that you would be the Lord to pay their. Father, you take the credit and we praise your name and thank the Lord for doing all that so. And we believe that you're the Most High. You know each and every child. You worship in you, which means they believe in you. Their trust is in you. Tukwebaza olw'akawungezi k'olwaleero kitange kubanga obadde wamu naffe. Omunnazaaleesi tukogolomeza nga tukondeza ekitiibwa bwe yatandika omulimu omulungi kabaka gwagenda okutuukiriza. Ffe ng'abaana b'abantu tetulina kye tuyinza, naye Omwoyo Omutukuvu bw'omala okuka kitange wabeerawo enjawulo. Bw'ogolola omukono gwo kitange teri ayinza kukuzzaayo. Mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, akaseera katiimusa ekyomubi ekikoloka ku baana baffe, kubanga wagamba mu kigambo kyo nti tewali kyakulwanyisa kiwasa okulwana n'obulamu bwaffe ekigenda okulaba omukisa. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu, nsaza buli nkwesa omubi, nsaza buli pulani ez'omubi, ebyanjo n'ekirondoola abaana nga bakola ebibuuzo ne bafuna okutya ne bafuna endwadde. Mu baana ba Katonda, mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, kubanga agamba mu kigambo kyo ky'Omwoyo Omutukuvu anaatubeeranga bonna byaba bayeera bijja mukwano gwange. Omwoyo wa Mukama omanyi okufuga, omanyi okujjukiza. Mu linnya lya Yesu Kristo omwana Sadala Mukama nga bwe twatandika nabo Mukama Katonda wange era tumaliriza nabo Mukama. Tukwebaza Mukama Katonda wange olw'amagezi g'obawadde. Tukwebaza Mukama twabye ng'otuusa abaana baffe be twafunanga banafu Mukama twabanga batuuse. Tukwebaza Mukama kubanga omukono gwo gubaddewo okulungamya abasomesa ababasomesa. Era Mukama tweyongera okusaba ennaku ezikaddeyo 8, yongera okutubikulira ebibuuzo ebigenda okubuuzibwa abaana bano bye tuba tulifayizingira ddala. Abaana babikwate Mukama Katonda kutantu byonna bakwate ng'abaana bano bali ku mpapula zaabwe bawanga mu linnya lye kinatwanga kitaffaaki mu ggulu. Era n'agamba naawe omukisa emirimu gy'emikono gyaffe. Mukama emirimu gy'emikono gyaffe gye gino ejja lino ery'abaana abato. Mukama yongera okutuwa amagezi n'okulungamya. Tulungamye Mukama tubasomese ebyo ebigenda okujja. Omwoyo Omutukuvu Taata nga gwe kutegeera, Mwoyo Mutukuvu kubanga gwe muyinzisa era gw'otusobozesa w'otali tetulina kye tuyinza kusobola. Kale nkuyita jangokke mu kifo kino. Mwoyo Mutukuvu jangokke ku baana baffe bano. Ebyetaaga okukyuka mu bwo kabikyuke, ebyetaaga okumanya mu byo biteeke mu bwongo bwa tukwabudde okole Katonda affe. Yeeteeseteese okulemesa abaana bano. Omwoyo Mutukuvu bwokka ne Sitaani adduka. Webalo olw'abasomesa mbadde njogera wano waliwo amasomero yetuuse ng'abasomesa bagabanwa bugabanwa tebamala. Newankubadde bandiyinzizza okwagala okukola naye tebamala. Ne weebale Mukama kubanga obaddewo Katonda ffe. Weebale olw'abazadde bano Mukama, weebale olw'abaana abafuddeyo olw'abaana bano, weebale olw'obugabirizi. Weebale Mukama, weebale. Mukama tuyinza kumala byakwebaza. Naye okkirize nti weebale. Okuyamba essomero lizibu. Njagala okubaagaliza omukisa no PLE tebo empikisa gyonna gy'otuwadde tubenga
kubanga byonna byonna tuyinza obikola ettaka tuyinza oddigula naye parameta gye batugejingiramu performance abaana bafunye first grade meka era ze bajja okubuuza n'abo abatono edimasa bangambye waliwo abagamba nti omwana wange anasiiba mu kituluze kya muti sijja emmere sizirina naye edimasta gwegamba ye ogoko kye babasomesezza. Njagala okwebaza aba special needs omukyalo oyo n'abasomesa abalala bonna sebo bishop abaana bwe bazze wano egamba kati kyensaba kyekubira abazadde bonna abali eno naffe ffenna eriyo abaana abakyaterekebwa eyo abatasobola abalina impairment oba obukosefu oba matu oba biki abaana mubajjeeyo mubaleete mu Center Church of Uganda Primary School kati baleme kwononekera eyo. Edimasta ngambye wano omwana asinga mu kyokusatu yoyo alinako obulemu ku mubiri gwe ate naye mu kirasi abasinga n'olwekyo bwe balina moto egamba nti disability doesn't mean inability n'olwekyo tubajjeyo ate njagala okwebaza abasomesa amaanyi ge batusaddewo okusomesaokubeerera okubatandika n'okufaayo bwe bafunye mukama abalonzi. Ndi wano ku Center Church of Uganda Primary School nebaza abazadde bange n'abasomesa abansomesezza okuva mu nasale kweka wano wendi mu P7 era nebaza buli omu ataddeko omukono byonna byankoledde bonna mbeebaza nebaza ne headmaster waffe atugumiikiriza bali school fees abadde muyingi engeri gye tubadde tumusasulamu naye mwebaza nebaza bonna abazze okusabirako ku lunaku lwaffe luno nebaza bonna abazadde abazze okukyalira